wamma ekigambo ekyamayirungi ennaku zino kitambula nnyo era kyogerwako. Amayirungi tugalamula okusinziira ku mafasidu agagalimu n'amaswalihu agagalimu. Birungi kyebiri mu mayirungi na bibi kyebiri mu mayirungi. Ekintu kyonna kyonna bwe baba bagamba nti kituusa omuntu ila haddi sukuri, kimutuusa ku ddaala ery'okutamiira oba okuwungamu oba n'avaako, mu busiraamu kiba kigaanibwa. Ate abali amayirungi be balina okumbuulira musaakulu bakomawa bwe bagalya bakomawa zisimanyi gye bakoma imaani zaabwe bahayihayi baba mahayihayi. Kati atugamba gali haramu amayirungi gabatuusa mu mahayihayi. Ani ali amayirungi awanike omukono Allah amuwe baraka. Amayirungi gabakomyawa. Alaikum salaam. Tebakukiriza kutuula ng'otambula. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Wa shahida shahidun min ahliha, wa shahida shahidun min ahliha. Mugana afagai bw'oli amayirungi ng'otambula tegakukiriza kutuula. Osirete otambula mbaalo no yenna ng'ogayabugaya mbaali n'omumalako. Tegakukiriza kutuula bw'ogalya ng'otambula. Ate bw'ogalya ng'otudde ne bwe baleeta tingatinga tovaawo. Bakusitulawo bakuyoolawo na kyuma kino ekisoola ettaka nga tovaawo eddirungi baleeta ddungi kali kuli bubi akakola akakunywezezza. Olwekyo bwe gaba amayirungi nga gatuusamu eyo embeera omuntu emufuula kasasiro gaba tegakkirizibwa. Ate bwe gagattako gavumenti okuba nti egagaanyi ate ashaddu min dhalik gwale tukkiririzibwa ddala ate olwo gavumenti naye gagaana. Awamu n'ekyo nga gamanyiddwa nti gatamiiza galeetera abantu ebizibu, tetukkirizibwa kugalya, gaba gafuuse haramu. Kubanga ma askara faqaliluhu wa kathiruhu haram. Ekyo kyonna kitamiiza oba ekiggyako omuntu oba ekimukyusa amagezi mu bungi bwakyo ne mu butono bwakyo kisigala kiriki haramu.